Minister avunanyizibwa ku by'empuliziganya eby'omulembe Dr. Ruhakana Rugunda yatuuse dda mu ggwanga lya Amerika gy'agenze okutegeereza abakungu b'ekibiina ky'amawanga amagatte nga Uganda bw'egenda okuggya amagye gaayo mu Somalia, Central African Republic wamu ne DR Congo esobole okunyweza ebyokwerinda byayo naddala ku nsalo ya DR Congo. Wadde enteekateeka y'okuggya amagye Somalia eyinza okutaataganya ebyokwerinda mu kitundu, gavumenti etegeezezza nga bw'etagenda kwefukulula era yakugenda mu maaso n'enteekateeka eno kubanga wadde ekoze butaweera okunyweza ebyokwerinda mu kitundu kino, bagisasudde na kugirumiriza nga bwewagira abayeekera aba M23 abatabangula Congo. Uganda yebadde esinza amagye amangi Somalia mu nteekateeka ey'okukuuma emirembe ewagirwa ekibiina ky'amawanga amagatte n'omukago gw'amawanga ga Afrika. Alipoota esajjudde Uganda omutima etuuke n'okujja amagye ga Somalia yakolebwa ekibiina ky'amawanga amagatte ng'erumiriza Uganda okuwagira abayeekera aba M23 abatabangudde DR Congo. Bino bwe byajjira nga President Museveni yakamala okusisinkana abayeekera bano bateese emirembe ne Kabila oluvannyuma lw'abakulembeze abeetoolodde DR Congo okumusaba okukikola. Kajjampuni yabalagala mu bbwa omukulembeze wa DR Congo Joseph Kabila bwe yategeeza bannamawulire nga Uganda bw'erina okunnyonnyola ku alipoota y'ekibiina ky'amawanga amagatte egirumiriza okuwagira abayeekera. Amagye ga UPDF gaviiridde Somalia nga bakambwe ba Al-Shabaab kumpi balinyiddwa ku nfeete oluvannyuma lw'okugobwa mu bitundu bya Somalia ebisinga obungi. Amagye ga Uganda gayambye amawanga mangi mu Afrika okufuna emirembe omuli Somalia, Rwanda ne South Sudan.